Abany'eishengyero aba bavugavuganaho abanyamakuru okuganira aha nshonga ezi eriizooba. Sookera ddala naffe twebuuza ababaka ba Paalamenti abana abali mu Kassanda emitwe gyaffe gyali mikalu nnyo ti minisitule y'ebyobulamu baali balaba nga basobola otubuusa amaaso nga tetulina ddala magezi ge tusobola kubawa ku ngeri gye basobola kutaayizaamu kirwadde kino mu bantu baffe. Okuligirira abany'eishengyero abantu bariyo nibabonaabona ahabw'okuba bakateebwa mu lockdown bateetebeekaniise. Era minisitule etugambye nti bafunye obuzibu amaanyi nnyo okusaasaanya n'okuyigiriza abantu okugezaako obutafuna kawuka ka Ebola. Naye ng'abantu tebabawulira, ng'abantu ekisooka babaga nti ebiriiyo, abalala babagamba mwagala kulya buli ssente, keesi zeeyongere, mwe ssente zaffe mukole babawe ssente endala. Era twebaza minisita olw'okutuyitanga ababaka n'abakulembeze ba disitulikiti okujja mu lukiiko okulaba bwe tugonjoola ensonga. Abantu abadde balina okugenda okufuna eddagala oba ofuna obujjanjabi mu malwaliro ag'enjawulo, tugeze omuntu abeeranga mu mannyo ga Sseka ng'alina okufuna eddagala eri mu Kiganda. Bataddewo ambulances zigenda beera 9 mu disitulikiti. 2 zigenda kuba zijjanjaba abalwadde b'Ebola, endala zigenda kuba zikola patrol okulaba bonna buli kadde balina kuba nga beetegereza abalina obulwadde obulala olinnya ambulance ne bakutwala mu ddwaliro era begenda kukomyawo weekujje. Aba bajumirwa ebikorwa bya poliisi okwiha enguzi abantu okubiikiriza okutambula. Abantu balekerwa abo okukubibwa. Poliisi tesaagala mulowooze nti ate mu kutaayiza ekirwadde ky'Ebola ate abantu baffe mugenda bamalira mu makomera, mugenda bamalira mu malwaliro nga mubakuba miggo. Bashaba abantu okukuratira ebiragiro obwo Kassanda na Mubende zikiriwo mu lockdown okumara ebiro 21. Tugenda kwegatta ku minisitule nnyo okulaba nga tukunga abantu okulwanyisa obulwadde obw'Ebola oba oliawo nammwe abali e Kampala buleme kukola ki kubatuukako. Gasha kwa Jime Muhumuza na Philip Murangira.